obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, mwebale mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media. Tubabuuzaako timwasuze mutya, mwasiibye mutya. Mbabuuzaako nti olwansonga buli abalaba bonna bali mu time difference za njawulo. So ojja kwesanga oli akazuukuka ewaabwe ate lwakedde dda. So anytime gy'olabirako video kubuuzaako ti Mukama yeebazibwe. Samike ge mannya gange era nga Unique Media gy'oliko era tukwebaza. Channels nyingi nnyo eziri wano ku Unique Media naye obeera nga gy'obeerako buli kaseera tubeera tukuweera ddala ekitiibwa. Era n'ekitiibwa tukiddiza Mukama Katonda nti weebale nnyo, weebalire ddala. Kale, olwaleero njala kutandika n'ekigambo ekigamba nti gwe mweza wa Katonda eyayitibwa, tewayitibwa wekka. Si gwe asoose okuyitibwa, ate si gwe asembye. Si gwe asoose okubikkulirwa, ate si ye gwe nkakasa agenda okusembayo okubikkulirwa mbu kati kasita obikkuliddwa gwe tekyali mulala abikkulirwa. So lwaki nkyogedde? Nkyogedde lwa nsonga abantu beefuula nnyo kubanga be balina monopoli ku Katonda, ekintu ekitali kituufu. So njagadde ntandike nakyo nkikugambe nti obeera nga Mukama akuyamba n'akubikkulira ebintu, fukamira wansi mwebaze kuba gwe omu ku abo abatono, wabula tofuna malala. Kale, ankomyewo n'omwami ali ku seetu wano naye sinaba kugenda ku mwami ali ku seetu kambajjukize JS. Omukyala
wasobola okugendayo ne bakuwa jjukira bwe twayawukana saakuggyako namba ya kituufu JS ali awo Nansana akola ku bintu bya kujjanjaba mubiri gwa jjanjaba era wobeera nga olinamu ebikutawaanya ng'omusajja oba ng'omukyala olinako waliwo buno obugundi obujja ne buzimba ku mubiri bubanga oba busundo simanyi babuyita oba ziba nsundo ennene zino asobola oziggyako bulungi yabisoma sikini yo neddawo bulungi agenda akuwe kazigo weesiiga olabike bulungi kazigo nga tekeerussa kakulekamu kalayo Katonda gye yakuwa tosiiwuuka manyi nakyo twafunye ekizibu abantu balowooza okusiiwuuka n'okufaanana obi kwe kugenda mu ggulu ekyo kikyamu bannaaye then olinamu sukaali olinamu ebikutawaanya gendayo munoonyeko musawo John musajja mulokole omukubira kajja kubeera nga ate mukwatagana bulungi abeere nga akujjanjaba Josa mali mu bya ttaka oyagala ttaka mu kibuga oba bweru wa kibuga oyagala ddene oba ttono munoonyeeko bw'ali eyo okoze akasente ko oyagala ttaka lya kyapa oba lya ndagaano gendayo ajja kubeera nga ate akuyambira nnyo nnyini ddala mulekera okunkubira nga bababbye mu bintu by'ettaka mba sina kye ngenda kukuyamba naye woogenda mu benkugambye n'onkubira n'oŋŋamba JS yankoze waati Josamu yankoze waati Yoshiteke yankoze waati ekyo kinkakatako directiro kiyingiramu era abakikozeeko banjulira waba abafumyemu obuzibu nga tebakkaanyizza bulungi nkiyingiramu naye ate ng'egyo mirundi giba mitono nnyo ku bangi abagenzeeyo kale mu banoonyeeko ojja kubeera nga ate oyambibwa simanyi leero nkuletedde mu kitiibwa ki nkuyite kitiibwa ki ekikuwa emirembe Musumba Alani Kasirye Musumba wangamba tokyagala kati kankuyite Alani Kasirye emirembe then mu programu bwaffe buli obw'abafumbo rogwe awo mbeera nkuyita kojja musanyusa naye olwaleero nkuyise Alani Kasirye gwendeese akaproguramu abantu baakaagala wayamba abantu bangi ku bye twayogera ku bufumbo kati naataawo wasunako katini kubanga abantu bagamba abantu bankubira amasimu ne baŋŋamba omusajja ayogedde abantu bye batyo okwogera eŋŋamba Katonda anaaba ayagadde tulifuna ate proguramu endala once in a while yagamba abakyala baffe bali eno tebamanyi kye bakola basajja abaami baffe bali eno tebamanyi kye bakola so babuuze nsaba kunsonyiwa Mukama yeebazibwe amen bassebo ne bannyabo mbalamusizza banna Unique Media nkyalwana nja kikwata mpola mpola Unique Media awo anyway wafuna ekintu kiri unique that's why ndoza program zo eroziraba nga ziri ki unique ale tukyebaliza Katonda Mukama yeebazibwe yonna gimuli munansasire eddoboozi si ddungi anti fetu wasuze osaba kubidde ku macyango ngamba wakeebakawo samindeka nakeebakawo ng'ajja atukole maze 12 kitundu ngenze okutuuka ewaka nga ssaawa emu kasimu ne kavu naye era nga munaye olw'okuba nakkiriza ebigere nzize ate eddoboozi teribadde ddungi sijjaga nti tubadde mu kugoba mizimu tubadde tusiguukulula waliwo okusimbuliza naye tubadde kuzitaproot bw'ojjayo omulandira birala bisigala byekola byokka ate nga tubadde kugwa nsi yonna kati tubadde nti ate katukwate jjajja kikonyoga atuula egindi kati kuno tubadde ate ku kinene so ate nga goyina obbaliidinga towa buwi nti gundi jangu oliidinga omanyi waliwo enkola ey'abasumba gundi yajjogira olina kyenyigira kuba gooliko ekisa ekyo so eddoboozi neritagenda bulungi naye munsaasire naye balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu erinnya Alani Kasirye nga bwe banyanjudde olw'ekisa kya Katonda ndi muweereza nina ekkanisa wenva sirina kkanisa yange Mukama mwebaza nti ekyo kyo nakola namugaa nti ebyekkanisa ndeka kambeere wantu wempeerereza naye ebyekkanisa kola ki ndeka nkaaba mangu
nza ebisomoozo kenga omuntu bwenkwatibwako nkola ki okaaba kati ojja kujjojje Musumba ondeesera ekizibu nga kinene nnyo tukiyita kisomoozo nga kinene nnyo nkaabe kati onookola otya kati okwewala ebyo Mukama ne musaba nnyambe naye nina obuweereza bw'abafumbo buyitibwa Sweeter Marriage Family Prayer Altar abasabi naye nga butambulira mu ebyo byonna biri by'obadde obuuza byonna bigwa eyo nina program The Bedroom eyo wayogera twogera ku bya kisenge nina program endala bagita Round Table eyo njogera ku miramwa babiri love mwagitandika babiri nga mutudde katebo nga bola batutudde wano kati bwe bibatabukako temugenda wagundi mwe mudde wali mwe bameka babiri ate lwakuba abantu tebamanyi gye mukoma okutabuka ennyo ate sex gyakoma okuwooma kati muvaawo nga muyombye nga mugenda mukiggala aliwo omukyala eyawandiika mu comments awo agaa ne baaba Musumba Kasirye yategeera omukwano katusabe nga wabyogera newaka bwe biri ati awo omanya nti omwami ekalabika ayogera birala nebyakola biki oyo bamuyita nalabako Betty nkutumiddeko then waliwo n'omukyalo omulaba migontera okulabako ennyo oba ye Melan linnya lenjukirako Melan nkutumiddeko then waliwo omwami omulala gwe bayita oba mwami oba mukyala naye buli comment gyatikatikako the inhabitant oba inhabitant siri social naye mbatumiddeko banne mwebale nnyo okubeera nga mubeerawo kale bannange soka embuuzo eggwe atera obeerayo ne tunatandika Omusumba Bone Musoke yava mu UCC ye yali akulira abeegayirizi wa Ssenfuma yatambulanga ne Ssenfuma avaayo ddi nga Ssenfuma afudde nga Ssenfuma akyali Ssenfuma ye yasimba n'ekkanisa ye Navule yavaayo dda nga ne Ssenfuma akyaliwo myaka giringa 10+ mabega omusajja mugajja mpeyo ka program eyo ka program ojja kumunoonya gy'ali tajja kujja wano mpeyo ka program kati awo talina mutawaana nikasa ngamba nti yes ojja kwesitura mune waliwo b'ositukira ogaako ogenda Muzeeyi Bone Musoke by the way talina mutawaana mpeyo ka program naye yali Naluvule yali UCC bebatandika nga UCC ekyali mu biraalo by'ente waliwo ekiraalo ky'ente awo wansi awo weeri kyalo kya ntaawo nga waliwo ente z'omuntu nabo bwe bazizika ekkanisa nga bakyali mu bisooto kati abo be batandika ne Ssenfuma era n'agenda nga abasimba zinzimu ku kkanisa ze yagenda asimba bwe batyo simune ebyadda nadde simanyi nti UCC ina zibulani mpitirivu neziweza mwezirira kwani naye Ssenfuma tisi yali omuntu ow'emitimbagano yali muntu wa ye nga wakwata ku muntu wa church ye yali asimba church munda ate nze kyenjagala ku Ssenfuma siyo wa the inner man yoyo nze kankuwulira Omusumba nga tayina kya kati ye yali amanyikiddwa nti ye asomesa muntu wa munda straight nokusanga Omusumba nga yembu buli wamu agwawo kati nga wogamba ti Bone Musoke kwegayirira ye mwegayirizi kati gwe Musumba omanyiddwa ku ki kati era bw'omuleeta ajja kutambuliza awo kati era n'ensonga lwaki naafa abamwatuleeta kubanga tutambulira mu area yawe naye gwe n'osanga Omusumba yagwa eno buli kino nekinaalimmo bintewo tubireke kale kakati olunaku olwaleero njagala kuleeta twogere ku nsonga batera ogyogerako ennyo nga banaatera ng'enaatera okubaawo njagala tugyogereko kati so ebintu ebimu we bibaawo bagamba abasajja Sami yaleeta omusajja Kasirye n'abyogerako njagala twogere ku nsonga ya nyegenyege nyege waliwo omwana yakiteeka mu comments awo nenzibuka amaaso ninga by the way let's talk about this Kasirye wanampa obudde nyegenyege etera bupozi kubaawo ddi ina emyezi 2 gyetambuliramu etambulira mwezi gwa 11 then etambula ne mwezi gwa 3 nga tugenda kuyingira mu Easter then wano tuba tugenda kumalako omwaka naye tuba tuyingidde mu sataniko yaabwe. What do you mean etambulira myezi 2? Bali manyi basobola olonda date yonna. Tebalonda date yonna ina specific gundi gyetambulira mu nti eno.
era wojja n'olaba bagisimba era wano ojja gisanga nga bwe batagikola mu gwa 11 bajja gikola mu gwa 3 nga bayingira ki so guno omwaka tebannagikola tonnabagifuna kati ogisuubire wonna wotandikira nyegenyege ebaamu biki lwaki abantu abamu bagiyomberamu nnyo lwaki abamu bagisanyukira nnyo lwaki abamu nawulirako emabegako wali nga baagala gijjawo palamenti omwami musajja n'ayimira n'agamba gwe tomanyi ssente ziyingira mu ggwanga lino revenue temugyogerako lwaki y'amaanyi nti etuuka n'okuteesebwako kumpi mu Uganda yonna kati yesinga okutwala souls z'abantu underground yesinga okulya saddaaka ennene mu nsi yonna nyegenyege eyo gy'owulira wano kungulu baakuwa buwi nyegenyege kitegeeza okulundugga mu Luganda wadde okimanyi ekyo nyegenyege kiri mu lulimi ki kati eringa bw'onoogamba kubanga it's a satanic word kiringa bwe tunaagamba nti kiwani kiringa ebanga kodi nyegenyege kodi eya pornography ey'obuseegu kati yakulundugga ekintu kye bayita okulundugga okimanyi embwa nkimanyi okulundugga naye abo sima baba bakimanyi esobola okutambula n'eva wano n'egenda ejjinja enoonya mukyala gwekola ki gwe yeebaka nayo kati ekyo kye bayita okulundugga kati eno ye spirit esindikibwa mu bantu okubeera mu bintu by'okwegadanga nga tebiriiko kwekweka nga tebiriiko nti oba bananda kati enaazaawo ensonyi ng'oli bwaga nti kati bamalaya tebakyekweka kati balina n'ebifo bye bakola ki bye beetunda misana n'abagendayo bagenda bamanyi nti bagenze kugula bagenze mu kibanda ky'abamalaya kati spirit eyo kwetambulira it's a spirit naye etegekebwa si ekintu ekigwa obugwi okoze bulungi kubanga lwe twasembayo twakola program ng'oyogera ku kye bayita big brother n'enkulaga kiki ekyalimu kati ebyo bitambulira byemu byonna ebitambulira awamu ekintu ky'ebyobuseegu so nyegenyege tebapate bantu bavubuka genda kutakala kati bw'onyumya nti ebapate tetandika butandisi nti ebapate nga bwetandise kubanga erina ekigiri emabega ojjukira lwe twakola programu ya music nga njogera ku kye tuyita script nti oli awandika script naye abamu baba bamanyi ekigendererwa kyovola twagenda okumala okunyumya story nze bwombuulira nentunuulira concept eyali mu script nenkugamba nono yali amanyi kyafu era n'oŋŋamba toddamu kundeeta kumwogerako nenkita now kati nyegenyege erina script yaayo ate eri worldwide kati abakiteekamu ssente ebyo boowulira bali bagamba togikwatako gwe tomanyi musolo gweyingiza kati obwo busammambiro ku myoyo egitwalibwa underground ku myoyo gy'abaana egitwalibwa jjukira omwoyo ogumu tegugulika kati ne bwe mba njogera mu cash tosobola gukola ki kugugula ssente tobola ye Yesu yalina kuyiwa ki musaayi agula emyoyo gyaffe kati nze wali tosobola kuntuukira sami niwe wali wadde ofaanana otya wali wadde onzijawa for example oli munnamawulire naye wali ofunyeyo ka interest konna akakyaza akamiliyoni yogere naye kati ng'okyavudde ne wewe nokuwa obuwi platform nti agikuwadde kakati Bobi Wine saawe tokyasobola mmutuukirira osobola naye process nnene ekyo kyengezaako okulaga nti wabaawo emitendera gye batuukako ne baga nti kati ono tokyasobola kukola bwoti kubanga atuuse ku climax y'emirimu gyabwe nga bwe bakola naawe nyegenyege ajja atya abeerewo wano mu Uganda oba ekigambo nyegenyege kijja kitya kitandika okuwulikika wano era mutera nnyo muwulira mu bitundu by'ejjinja abeera jjinja ewali ziigundi naye jjukira bw'ojja otunuulira sitole zange zenzize nkugamba jjinja omulaba nti ali ku mwanjo mu bye mbadde nzija njogera lwaki kubanga ejjinja ye wali poto ziri bbiri emu ey'oku mazzi n'ey'oku lukalu ezika underground kyova olaba we balina okwetoolooleza buli nsonga yonna awo naye kasije kambuuze kino ng'omusiru katono nnyo ebintu bya underground gyebiri ebyaddala singa bannange mbadde nsaba okusabira ku ssaala okeyoko tonsabira kubanga ebimu tonsabira kukayo naye kyenjagala omumanya nokwatako n'okakasa nti kyenjagala omumanya
ebintu byandagulawo nti poto katugeze eri wali we ngendawo ngenda ndagulawo bulungi nnyo ko musajja yabayimaga muwoza nnyanja kati kyovola alabe balinga abataasoma kati kyovolaba ku byokungulu eby'omubiri osobola n'okuteekawo omukono gwo n'ogamba sikola ki twaye bagamba bavubise nga basinga bulungi nnyo kati ekyakikuteeka n'ekifaananyi n'akikusiigira naye abantu bano bwe baba bakiika balina emitendera ebiri okusinziira ku level nayogerako ku mukaaga nanjogera ku inner circle abo ba inner circle babeera twin one asobola n'okubeera wano ng'ali n'eri asobola n'okubeera kati ye level gy'aba akoze eki atuuseeko kati bano abo bakkira ddala kati waliwo abakka nga batwala butwazi speech zaabwe ne bagenda mu lukiiko ne batuula kati eyo ye level gy'osanga omuyimbi nga gundi najja atuula kwaliko nimulanga tutudde nga bwe tutuddewa nga munyumira n'azikira ye kano gaye omusajja alabika aliko kaakunywaki naye nga kkirida agenze kukola kati spirit nga yegenze okukola omulimu fe tulowooza omusajja ali awo yeewaamu oba aligu abika yakooye nnyo oba kitegedde naye kati eyo ye level ey'okubiri nti waliwo okugenda obugenzi spirit yo nga yeekoze eki kati level eyo endala yeriwa kati level eriyo level nga bakiikira ddala ne babulawo nga bw'onoogamba kubanga wano waliwo ebifo 2 ebyejjinja 2 kati ebyo ebyejjinja ekimu kiri ku hotel era bwe bagenda okukiika awo bo n'omubiri gwabwe guvaawo abo bamemba be bakola ki poto yabayita kati ne wabaawo ekyokunyanja ebujagaali obayita ebujagaali eyo poto kati eyetwala spirit kubanga otuula wali ne mukola saako nga bwe mutudde ne kola mukita meditatinga okitegere n'owanyisibwa ekibiri ne kisigalawo spirit neegenda naye omuntu oyo aba takyali mu normal sense era singa kakutanda n'ojja n'omukoona n'ava mu position gy'alimu spirit eri bwegenda kubanga yo tekubakoona bwegenda n'ekomawo nga taliiwo eyo bowulira nti yafudde kikutuku sajja abadde ali awo naafa abadde atudde awo naafa naye yavudde mu position gyeyina omumusangamu kati woogenda oyina okusigala mu position gye wagendeddemu so weekomawo erina okuddamu etule mu ggwe so senga yamba wano nga ndi wenti nga wenagenze neekomawo nga ndi nti bwejjejja kuyitawo buyisi ogamba musajja yazikiridde eri kwe kusirika ogamba nti bannaye yabadde naatudde awo yeswi yabadde yeebase kati olusi yadde yeebase ng'ali mu kukola omukyala n'amukoona n'ava mu position ye oba n'akola kyaga yafiiridde mu buliri nga tebategedde kekano lwaki baba bakola emirimu gyabwe tebagala batawaanya tobana mu kifo mu hotel balina we batuula awo waabwe mu basement underground wano mu Kampala ebifo biri 2 era ku hoteli emu ne kuki ne ku kasino emu ennene ennyo kuzimu ennene mu basement gye mugenda tebaayo kintu kyonna kikyankalanya era buli agenda yamanyi ekikolebwa aba amanyi nti ngenze ku mission teriiyo gundi buli muntu wootuula kuyita spirit zijje mugende mukole kino ekifo ky'ogamba buli agenda mu basement yawo aba amanyi nti ekyo ekitutu tera bakiika bayingira buyingizi bwe bati kati waliwo okukiika kankuweyo example emu kanjogere kuono omusajja kubanga wadde yafa naye ate yali pro bwe baali bayita kati ate yali memba mukulu nnyo wa ku ntikko saagala oyogere palapasi anti kakati toyagala oyogere kubanga era ne bono tojaga nti mwogeddeko kubanga yafa baliwo bayinza okujja omukeera nti munnange kati wulira anti kati tebamanyi era abatamanyi be bamanyi nenyinza okuwa incidents ogenda ogitunuulira era kye bayita obujulizi sooka ompeeyo nkuweyo kati bw'afa bw'aba agenda okufa abagamba mulina okunziika after 5 days era wekyali kati ennaku 5 bwe ziggwako jjukira zaali zirina kuwera ye yali amanyi olunaku lwalina okukola ki era nga zirina okuwera olwe zirina okuwera bamemba lwe balina okukiika ku kyoto kubanga wali olte enkulu kati nga buli memba yenna alina okujja ku olwo olunaku mwe kye muyita okukungubaga kati buli eyajjanga alina okuwaayo amabugo naye amabugo bw'ogenda baagateeka mu kafo nga kaliwo okka we baateeka kiringa bonoogamba nti
omuntu bw'afiirwa tulina abawandiika amabugu Sami yaleese etaano gundi yaleese gumu kitundu naye mwe temwalina kumanya gundi aleese mmeka oba gundi akoze ki bonna bayitanga kugenda ku kyoto wali tebazoogeranga tewali ekyo ojja buzi gundi najja naye njagala oddeyo kati njagadde okukuza ku sayidi y'abeewaffe kubanga eyabaggulirawo yali omusamizi omukulu Maama Fiina yaggulawo ekyoto official kati nga buli muntu yenna alina okujja kati nulya bonna abajja baddako genda onoonya akatambi konna ako bonna abajja baddako okuleeta bano aba buli eyatuukanga atuuka bwati n'ayitawo kitalo n'ayitawo nti amabugo gogenda ogateeke wali n'ayitawo Maama Fiina yaliyo kati ye yaggulawo okutandika gundi y'amabugo kati genda onoonye bonna buli gomanyi ne booli ku sayidi yo ey'abalokole abagenda tandika ogenda otunuulira enkola yaabwe gye bazze bakolamu ebintu amazima gandi ku gundi ku kiseera ekyo kwanjukira batwa I think byali babisa bya COVID sijjukira bulungi nga tugenda mu kalulu mu mbeera eyo kati walonza abantu amu benneewuunya okay naye abantu era nakitwala butwazi nti abantu bana emikwano gyabwe nga tetumanyi nzola abasumba benneewuunya nga basumba ebyaddala nga nali simanyi nti basobola okukwata ekkubo ne bagenda ku kyaki okungubagira omusumba oyo nabeewuunya naye gwe genda oddeyo nali yadde ate balina ebakwataganira yadde ono wa luzungu nnyo ono wa Luganda oli wa ayogerera muziddoola ono zaawa nakyewuunya bangi benneewuunya era n'osigala ng'oli shocked nangamba abadde akwatagana ate nga ajjawo akagundi akamukwasaganya nono amazima ekyo kyo nze nga omuntu bwengomu nakirabanga nengamba naawe njagadde kulaga nti altar eno gye bagendako baali bakiika naye nga tebalina kukiika mu physical kati tebagiyita spiritual ng'olina kukiika ne gundi bw'ati ne gundi bw'ati so kati nyegenyege atandikibwa nga jja okuva mu mwoyo omulimo guli gwakola kati atandika okukiikibwa mu mubiri kubanga olwedde yali amaze okukolebwa z'essaddaaka zaayo eziwera batandika batya batandika n'ekintu ebiseera ffe we twakolera twali tulina okutandika ne kibayita house party kati nga ne house party eno okutandika erina kutandikira ku kyoto kye twalina emuyenga awo tuli mu kutematema nyegenyege njagala kukulaga ajja atya era abeerewo atandika okukola kati bammemba baakiikanga ne bajja ne bakola kye bayita okuwongayo obuseegu buno okutandika okumanifestinga mu buliwo owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Gyosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 oli mu kutematema nyegenyege tandikira house party atandikira mu mwoyo kati batandika omutekawo mu mubiri naye omubiri batandika ne kye bayita house party nga tuvudde mu kutandika okumodelinga kubanga twatandikanga na ze bayita shows eziraga pini engoye zino ezaki ti akapale n'akagundi akagoyebwa ekimuyita modelingi kubanga tutandika modeling olwo tusindika spells zino nzijukira abaana modelinga kati olwo zitandika tuleeta gundi yaki y'emisono kati olwo house party zigenda okujja okutandika okukola abantu tebazimanya naye twazikoleranga muyenga kati nga bammemba bonna balina okukuŋŋaana ne batandika okunywa omusaayi naye jjukira ekintu kino kikolebwa mu mwezi gwa 11 ye October November yes. Kati nga mwe balina okukuŋŋaanira batandika okuwongayo kino kati ne kiva mu kubanga bakuŋŋaananga kwewaamu kye muyita party kati ne kigenda ku level ey'okutandika okukola sexilale mu hospital mbamu sexy gw'omanye ekibeera eri bagamba ani asinga awo nga buli omu alaba kugabe balina luumu nga bwe banaateeka ne bagandika kati eno luumu bakiyita kibaasi
nti kati eno lumu bagenda kukola ani asooka okumala abantu naye abali eno muli ku kidongo muli mu kusanyuka abalala bagenze muki mu sexilale ani asooka ani asinga kyova olaba wegendereze nnyo nga baggulawo zino ze bayita boutique muzita beauty boutiques ebyemisono ebyo kati wabaawo obwana obujja nga bwokolanga bu ushers kati mwe bwe mujja abasajja okakwata n'olaba akakolera k'osasula ebintu bino bikolebwa wano ne waffe wano kyovola mu ekiro mubeera eyo mwebasa abantu nga bakola biki mwagenze kulaunchinga dduuka lya boutique nina ne example wano wenazikubulira ojja kugwawo n'ekigo zimpe ne twogera linnya soyogera mannya kati wano waliwo omuwala w'omu ku basinga okwogera ku mikutu mutegedde kati nga ggulawo emikutu omwana w'omusumba Oggi gwe yasoma naye kubanga gugwe kati nganze omulimu gwe nakola nga gwabanga gwa kulikulutinga abaana bayingiza mu system kati n'oli gwe mulimu omuwala gwakola anoonya obuwala nga bwabukola ki bwabuleeta obuto sobola okutwala souls zaabwe naye balina zitwala batya nga bakola kye bayita house party ninange nsobola okwebuuza omwana oyo akola mulimu ki naye ayinawo boutique kati bw'oli kati omusumba omu azuukuka atya okutandika okuga nti abaaye tulina okukuba ekintu kino kirabika si kya mubiri bubiri naye kirabika kya mwoyo atandika atya muwala we yasoma n'omwana oyo amuyita amutwala agenda akolenga asha olaba bwalina ekyefaanaanyiriza asha buli muntu yenna amanya bya church ba ashalingi bye bayamba abantu bakola kati instructions ze babawa nti omusajja yenna ne bwaba akukutteko tomukola ki tomustojjawo nga tomuguma akwateko kubanga ba ushers gwe mulimo gwe bakola ki eri kati olaba eno kuteekateeka abantu banaatuula batya eri ebyeri kwetega bakuyita kwetega eri bagamba omusajja ne bakutteko ne bwabakuttewa ne bwaba akoze eki teweesambaga totawaana kubanga ate abo bali abaklasi bammemba akati bwe mumaliriza bano abaategese munnammwe ng'abagamba ngenda batwalako ku ddina mukoze bulungi tugendeko out nga baki out gye mugenda mu yeeri kati ono omwana w'omusumba bamutwala ono wona ayogera agenda okutuuka eri agenda okutuuka eri nga pate y'amaanyi eri luddawa munyonyo mu maka agamu agenda okulaba abasajja n'omusajja eyamukwatirira ku agenda omulaba nga naye ayingiddewo avuga emmotoka kati ono nga tabitegeera biki bigenda mu maaso agenda okulya nga sipiriti yegamba wana abantu woli wakyama kati olwodde babalaze babagamba bwe mukoowa mujja kwebakawa nga balina kiruumu kinene bakitaddemu obuliri obwaki obw'enjawulo kiringa ye agamba nga kiyumba kinene kiringa nga naye nga buli muntu alina obuliri obwe bwakoze ki ng'olwodde baatubaze kubanga twali 13 era nga buli mu 10 na bumeka 13 tekaleka bwe tukoowa tugenda kati bagenda okunywesa abaana naye ono mwana wa musumba kati atuuka babalaze n'obuliri bwabwe bataddewo ebintu byabwe babagambwe muba mukooye mukola ki mujja kwebaka tuddeyo enkeera bagenda okulanga emmotoka zitandika okuyingira ez'abasajja abaaki ab'amaanyi be batalabanga nako finally agenda okulaba ng'emmotoka zikoze eki emmotoka ziyingira ez'amaanyi kiki kino n'atandika okuwulira nga takoze eki tateredde kati munne omu amubbirako amugamba wano nolowooza ffe wano tukolerawo sexilale sexilale yeetya aga nti nti tubeera n'abasajja kati omusajja asinga atusasula era baatusasudde eddeeri gye twabadde ku mukolo buli omu obola abatulonzeemu bulonzi nawe nga tetubadde bantu 2 kati watuliwo 13 batulonzeemu era gwe olina omusajja owuwe eyakusasudde gw'ogenda okusula naye kati nga naye yamusasudde tamumanyi naye ng'olwedde bo bali bakola kijjukira abaana bano babadde ayambadde bwate kati ono omuwala agenze amanyi bakola ki agenze amanyi ddina atuuseeyo abitegeera bamugamba bakusasudde nadda ono nagaye kiki kati waafunira amagezi n'ajjayo akasawo ke babeera n'obusawo buno abaana abawala bwe baweeka obwaki n'agenda ku geeti n'agamba sikaali ti njagala kugenda kugula sigala kyekirowoozo kyeyakola ki kyeyafuna kakati asikaali n'akola ki n'amulanga
kankulekere n'akasawo kange kano bayinza okukola ki n'akwata bukwasi n'amulekera akasawo akalimu obuntu bw'obwabakyalo goyegoye obukyobo n'akali gasikali n'amanyira ddala akola ki kubanga etteeka wali tobaggulira teri afuluma kati bwamulekera akasawo agana nange tamanyi simu yokka gye yafuluma naki bwe yafuluma yakwata bukwasi boda mpaka waka ati luddawo oyo munoonyeeko omuwala anampa ku story simanyi naye nyinza okwogera ne maama we kirampe ku story ni waba talaga face nzampe story ne maama we Musumba omwana ebintu ebyo nga biri mu Uganda wa ne yeggulira maama we biki ebimutuuseeko amugamba maama olwaleero mbadde mpedde nagenze wa mukwano gwange gundi nangenze nga Asha bwe natuuseeyo ne bansasula omusajja abadde agenda kuneba kakuba atukoledde ennyumba bweti ne bweti omukazi bwazuukuka kati jukira nali nayogera ku kye bayita house party so omukyala nampita ekyese ebiera mu house party Buseegu 100% kubanga eyo gye basindika naye jukira eno spell etandika abaana babanywesa shisha abaana babanywesa omusaayi babanywesa enjaga ne bava mu normal sense kati bano ne bakola kati ono si sex nti kola sex na muntu kutwala souls zaabwe underground mwe mulimo kati nyege atandikiramu ekyo kubanga space zaayo ze ziri era okukireeta wano ekigambo kiringa bw'okola ki boga ono yasinga okunyenya ono yasinga kati bakireeta ng'eŋŋombo ne bakireeta naye nga kize kati nga bwe naleeta eŋŋombo gye bayita kadanke kadanke omanyi kyekitegeeza oli alaba bulabi baana bakuba bukubi ndongo naye it's a spirit eri behind nti yerwanyisa abali mu spiritual world ey'obwakatonda kyova olaba ku masomero lwotegese kye bayita scripture union balutegese ki nabano lwebategeka kye bayita kadanke kati bato zibeera wali naye nga biringa ebyaki ebyokusaaga kakati kitandika okusimbula eyo kiva ku level naye nga bano abaana balina okukola ebintu bibiri either bwe batwala souls zaabwe kati batandika obbasindika bagende batandika obbikola kyova olaba ye wava bye bayita prom ku masomero zitandika zityo prom ku masomero sibya wali oziwuliddeko prom parties ozimanyi nzimanyi kati nso kompeyo ko example emu bye wali olabyeko bye bakola kaawo kyojjukira olaba nti mugitwala nga nsonga mulowooza party bade banyi prom party ya bana tezibaza bana abali candidate classes bamanyi kuba just kujaganya ki bagenda kumalirizo soma olevo kizemu mbeera y'obuntu Sami gwe wamala okusomako wagikolako bagikola ne saaliyo gwe kiki ekyaggaana okubeerayo nze probably siri muntu wa bantu siri muntu wa pate siri muntu wa kakati ndoza ensonga lwaki Katonda ali yakwawula dda kuyamba okutandika okwogera ku bintu gemazima nze ndoza sirimu era nze nasigala mu ddoomu nga ntudde okisegedde naye wano batandika okuyigiriza omuwala okwana otya omulenzi naye ate ne gye nali nsomera kwanze nasomera katikamu Light College teizaaliyo nyanjukira byali bitandise ku mwaka gwaffe lwa nsonga bali ba 7th day tebabyagalira ddala naye kati olaba nti wadde ba 7th day kati kino kyawaguza kitya kitandike nayo kyatandikirawo ewaffe abaana bagira ate tulina okujja era mwaka gwaffe gwatandika era tebyali byamaanyi nnyo okisegedde naye kati ekiriwo naye kati kyemmanyi since byatandika kyemmanyi kati ekiriwo naye kati omwo ekigendero ekimu batandika kulaba kujjawo baana zino spirit omwana okutandika okukwana mwana munne kyova olaba zikola nnyo mu baana abawala girls single schools olina okufuna bamuyitaani date gwogenda nodetinga naye n'otuula naye kakati gwe kitwa olabanga ebintu ebyaki ebyokusaa kati kiva eyo ne kitandika okujja nga kitandika okubeera mu baana kati tekigwawo bugwi nti bo kati nyegenyega agenda okujja wano teyagwawo bugwi kisooka yalina backup ya spirits ez'enjawulo nti waliwo abakiteekamu ki sente si sente bwa sente bwangu obwo njogera kati njagadde waliwo abakiteekamu mu nsi ey'omwo abakipika abakiteekawo kibeerewo kubanga bwe buseegu obujjako ensonyi ku muntu okay kati nyegenyege ogoberera ebibeerayo nnyo obimanyi nnyo
njagala kati kunga biki ebibeera mu nnyegenyege ebyo ebigifuula nti mbi nnyo kubanze wano munda bampulira abaana atugambe bakola nezi program oba eba ya nnaku 3 oba mmeka simanyi ne bagenda mu nnyegenyege ne badda biki ebikolebwayo nga bwotugambye bya house patent abaana abanywesa omusaayi babanywesa shisha babanywesa enjaga omwenge babeebakako kati byonna nga bw'obyogedde nnyegenyege waliyo biki nawali n'ebyo ebibeerayo nga bw'owulidde mbyogedde ekisooka omwenge kye kimu ku bintu ebisookera ddala kiba kitundu ku kyo ekyokubiri etteeka lyayo ng'oyingira nti oteekwa ku buli gw'osanga yenna gw'ogenda naye tebirimu kuteesa lyetteeka lyerimu kuteeka nti omuntu akwata bukwasi ku bbeere bwaga kyovula bakola yo baateekayo ne butenti bwayo nti mugenda bugenzi mu katenti nga mwemala goga ng'ate okwata omulala ono tajja kukububira n'ono tajja kukola ki nga bwe twakolanga nze bwe twalinga mu former shadows enjo twakolanga tuti nalina omuwala bamuyitanga Nekesa yali girlfriend si girlfriend nti mwagala lwa girlfriend naye ye yali omuwala yali akulira emu ku worship team mu church kati nga nina omwebaka nga buli lwa mukaaga atwala spells kutwala ekyo wakiŋŋamba kati abalala bonna ne bwe bamutwala sina kyenkola ki kyofiirwa sina nange ne bwe ntwala talina naye olw'omukaaga olwo lumanyi lulwe olwo nga jja ddukubirako omuntu era ogenda okimanyi olwo lwani olwo lwa Nekesa tukole ku Sunday tewaliyo kirala kyonna kati ekyo tokirowooza nti kya bulijjo nga bw'okikola ki one ekyokubiri ebimu ku bibeera mu nnyegenyege baaliida abakikulembera oba abakitaddemu mu kimuyita nti abateekamu ssente ne ziyingira kati beebo bonna be muyita abaakola mmwe be muyita mubayita baani baddooni oba be baddooni bano bagundi abasuula abakasuka ssente baddooni munnaaye basama nga bwe mubayita bwe baba bateekako abaki abasama kakati jjukira bano abantu bonna abasinga balogo basamize abo boolaba abo omuwooza nti ki abali South Africa ebintu byasinga okukola bya bufere bya kuloga bantu bya kukola kuzannyira kubba bubbi bantu kati bebaleeta sente ne bazikola ki ne bazisaasaanya naye kati baba babatumye spirits z'abaana be balina okutwala obugagga buno busobole okubeerawo oba omulimu guno gwe bakola gusobole okukola ki okubeerawo kati ate spirit eno oba ogitwala olina kuyita through sex so kitegeeza alina oyogerawo otyo waliwo omwami omu bakabambi yatya ne connection nebuliraawo yankubirako nga ngamba nti ye mbu akyakolera sitaani naye ayagala bivaamu yankubira mbiseera bya nyegenyege ng'egenda mu maaso oba ya mwaka kisijjukira naŋŋamba nti naye njagala kugenda wa musumba nanga sami nkulabaawo n'abantu ku kamera programu zo nziraba era bambi wosola ddamu nnoonyeeko oba ondaba naye njagala onfunira omuntu nga amanyi Katonda mbikoze eki mbikooye nangamba naye ekikyannemesa biri ebintu bibiri bonna bendaba tuba nabo awo abeera ku butuuti abasumba b'emuwaana tuli nabo bamanyi mbamanyi kati nga kyekimumalamu amaanyi ekyokubiri saagala kwekyangira wano ku bintu bino ninjavuwala si kwavuwala ngende ew'omuntu nga bimusinga amaanyi jammaliriza nfudde kati we twanyumyamu awo naŋŋamba emimu ku mirimu gy'akola akola yaŋŋamba yasinga ndowooza okutambuza obuseegu mu ka East Africa wano nemugamba otya naŋŋamba ebintu bye boogera golooza balimba naye amazima gali nti tubikola naŋŋamba nze nkugambye nkyaliyo tomanyi sikumanyi naŋŋa neero ŋŋenda kukola kati twanyumya bingi nandaga addukanya sites kumpi ndowooza 5 ezaba abaana abeera nze neewuunya nti wano waliwo abaana babeera ku intaneti okwo babasasula kweyambula kola kino naŋŋa ate abaana bano bafuna nze abasasula naye bafuna ssente nnyingi n'okusinga butereevu so naŋŋamba balina n'apartment ze bazimba ngazekyo
kati naŋŋamba naye oba owakana tukkirize onsisinkane nze nkutwaleko we tukolera ebintu abaana obalabe nja bagamba ono ali naffe naye ntya ng'otiitigwa amawulire ogafe ekyo nakitya yaŋŋamba bulaza nze kkiriza nkutwala okakasa ebintu byenjogerako naye wenzijawwa kati ekibuuzo we kinzijira ne mmubuuza naye lwaki kati gwe bagamba nti munyegenyege waliyo obuseegu ate gwe ŋŋamba omulimu gwe kutambuza buki buseegu lwaki toli jjinja naŋŋamba obuseegu bwe bombukola era nyegenyege obuseegu bwo gye buli lwaki nzijali ku kyoyogedde naŋŋamba nti ne mugaane kati nga siwulirayo bagamba bino bye mwogera nga sirabayo bayomba nti bankozesezza basima biki naŋŋamba nti kati kankubuulira nga nze sami nyina ekizibu nze ng'omuntu I have to masturbate emirundi 7 buli lunaku kati wulira oyo nno kati level gyaliko ya waggulu buli lunaku naŋŋamba era nyegenyege ŋŋendayo nsimbula ŋŋenda naŋŋamba ne lwaki abantu tebayomba n'abagenda mu nyegenyege toliwulira agamba nti waliyo bino bye mwogerako lwa nsonga omwana wayingira wali ne tumukuba bozi yeze yayita spells omwana n'ayingira wali ebintu ebisinga waba musajja agenda otegeera ng'omusajja yamukozesezza dda kakati gwe kisamituula awo osobola okudda ebweru n'ojja n'onyumiza bakwano bo nti omusajja gw'otamanyi tomumanyi linnya basajja nga 5 mbu bankozesezza nanga katolina kisirikira busirikizi n'oguma n'ekiki n'ekizibu kyo nanga naye amazima gali nti bw'otuuka waliwo bye tukwambaza n'obeera nga atategeera kati kyo kyoyogedde wati omusajja we yaŋŋamba naŋŋamba era omuwala asobola okuvaayo ng'akozesebbwa abasajja abawera 10 ng'abamanyi nti yakozeseddwa ne tasobola byogera kubanga agenda kuswala aba aswala bagenda muvuma kati va nekyokuswala ekisooka nti amaanyi gano agakozeseddwa tebalina kumanyisibwa kisobola okuvaawo kubanga mbo bwe bakolera naye abo boolaba bamwebakako baba batwala sooye bo baba bamanyi kubanga bo bamanyi kye bakola ge bakozesa yaba nti naye tebamukozesa nti aba tategeramu aba ayogera aba bulungi naye kyangu kati emboozi ezibeera eri zibeera ki kati waliwo be bayita ye abajja kujja manipulators bwakugamba nga nawe ekituufu ekitegeeza nga oli omusajja muyitivu ampaddeyo 5 awo kaddakika nampa okakasa gwe nawe gendayo olabe kati ezo zemboozi ezikola ki kati zeeri spirit already gye baba bakoze eki kyovala nagambye nti bwe kiba kitandika basooka kuba spells wonna spirits ne bazisindika nga kababeere bakungu kababeere baani bonna balina kulaba bulabi nti ekyo kituufu kati bo batunulira mu area ya kuyingiza ssente owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosan Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 ne batatunuulira area yatwala myoyo gyaki gy'abaana naye wano ekyokusatu kiki ekinene nnyo kye bagenda ekirala kinene nnyo mu kyo obanywera omusaayi onywa spirits z'otalabanga nako naye omusaayi ntabanywa omusaayi kakati kubanga gwe naawe bw'okiwulira owulira n'okukyesittala olinga akyesittala omusaayi oguva nga bagugjeewa kakati kyova olaba nkugambye waliwo amakampuni nga bo omulimu gwagwo kuleeta ebyo kubanga bw'omala okunywa byebikujjako bino byowulira nti omuntu gwe tonywanga ku njaga kati bw'oli bw'anywa enjaga agenda okulaba nga avuddeko alinga atali waaki bw'ali amayungi awulira nga kikoze eki kati kalifa omwoyo amukuba taddamu kumanya kiki kiri mu nsi so mu bufunze
egimu ku mirimu egikolebwayo kutwala abaana kugenda kunywa musaayi, kutwala abaana era bagunywa bulungi nnyo naye nga ne bye banywedde tebabimanyi. Oli anywa buki bunywi, then bagezesa spirit zino zisobola zityo okukola. Kyova olaba ojja kusangayo ebyokunywa byayo nga bye bino ebikambwe, si walagi na bbiya, naye ogenda kusanga spirit ziri zotakolanga ki, emyenge gibeerayo gya bbeeyi gye batabula, wabeerayo ne gundi ng'etabula, eyo gye bayita mixing eyo, ng'eyo ogenda kuginywa togenda kuddamu kutegeera ekigenda okuddirira, naye nga gwe mu mirimu egyokolwayo. Ekirala ekisembayo, eggwanga bwe libeeramu ebintu by'obuseegu, kati kitute ku leva eri baminisita bakaayanira ki bakibeezeewo, bwe libeeramu ebintu by'obuseegu terisobola kubeerako Katonda, kubanga omwoyo omutukuvu yeesittala n'akivaamu. ne mulaba nga kati bino byolaba biri mu kutawaanya abasumba abaki, ekyali badde protection bano batandika gikubira eno. Eggwanga kasaba mala okulyeyambulira kubanga ffe twaliroga nga tuloga tukola mu music mu department eyo gye nalimu nga yo nga tulina kweyambula tusindike spells. Ne kati mwe abaleeta obuzibu ani kati twali tukola era tulina gojja kugamba kati zola nakumbeza awo nonenya. That's why nti sisobola kwebaka ebisibo by'ensiba tobimanyi negayirira ku lw'abayimbi gwe tomanyi bensabira. Waliwo oyingira mu kisibo kya nnaku ameka nkaaga 10 oli mu kwegayirira ku lw'omuyimbi ogu omu Mukama amuyambe nga n'okumanya tamanyi na kumanya nti oli mukola ki kubanga omanyi noga kati olaba ono atandise okukola boti kati ono agenze noga Mukama ankole ki n'oyingira mu kwegayirira ku lulwe. Okay. So kitegeeza kwa ekibuzo kyembadde okusooka okubuuza kyembadde okubuuza naye okizzeemu wamala nakubuuza nti lwaki sitaani ayita nnyo mu buseegu naye okizzeemu. Kitegeeza obuseegu bwe bujja mwoyo omutukuvu aba taliwo ye ng'akwesonyiwa ye ng'agenda ye talina kuteesa tajja kubeera nga Yesu bwe bamugamba naye omukazi ng'ono mwenzi okkiriza n'akukwatako n'okkiriza n'akola oyo mwoyo omutukuvu tali mu ekyo ye alina eki. Sami yakoze bw'ati ngenze siteesa na Sami bw'aneetereza n'akomawo yakomawo kati naye nga tubyogedde nga teri kikyuka okyogedde kaakati abalina okukola ekyo ekirina okukolebwa tebamanyi kyakukola. Kiki ekirina tusaba okukolebwa? tusaba busabire naye twali tufuneyo gathering nga bwe bakola gathering. Njagala ombulire kye yasooka okkuba omulabe kwe kuyuza ffe n'atandika otwawo buli omu ali ku kiki. Sami gy'asabira nze sirinnyayo teri Katonda wange ekkanisa yeeyo sigendayo oyo ewa Sami abasabirayo sibalinaako buzibu naye nze sigendayo. Okyegedde naye nga mubadde mulina okugatta amaanyi kyokka mwena musinza mbumuga musinza kati lwe banaateeka njagala ombulire buli lwe bategekayo prayer altars oba prayer gathering nga zaakusaba bameka abajja ab'ekyaki eyo etegese era nabo bagenda kusaba basika bazza mu kkanisa yaabwe. Omanyi ensaba gye basaba Mukama tuyambe mu kkanisa yaffe omusumba waffe abeere w'amaanyi ebyo bibabeera so omulamwa twaguvaako do kati twetaaga kufunayo gathering ya altar y'eggwanga lyonna kujjayo ki waliwo abakikolako bakkololo naye era bagenda okumaliza nga baleeta mu byabufuzi nabalaba idea yali nnungi bulungi nnyo naye yadda mu byabufuzi tusimbe Mukama ono gwatugambye tava ku ntebe ono yayino kati twaddamu muve mu ebyo twetaaga gathering. Idea yo yali nnungi nali ngisiimye naye ate ebyayogerwa byava ku mulamwa. Kati nyegenyege ly'eddogo erisindikibwa ne lijjawo Katonda mu ggwanga eryo eggwanga ne lifuuka lya buseegu. For example gende South Africa olaba ne South Africa twamuloga tutandika kukola bye bayita Big Brother. Kati essaawa eno South Africa omukazi ayimirira ku muti awo n'ayimirira ne yeetunda kyere awo ng'ayimirira tekyetaaga ki beetunda misana ng'oli ayimiridde n'ayimirira kagundi awo kyekiri South Africa. Gwe buuza abaliyo kati nabadde ne side za Kenya eyo misana kati tekyaliyo biri kati na wano mu Uganda kitandise wano mu Uganda batandikira wano mu Uganda bekwekangako olw'empisa gye tulimu naye kati era nabo bali mu bizimbe kati batandisezo kati ate mulimu class mulimu abali loko oba 200 oba 300 oba akyaba oba basolooza eza buli lunaku mu bizimbe oli azimba n'ekizimbe n'akiteekako floor number y'abamalaya. Kati ne wabayo aba department aba apartment bali boyogeddeko oli be yali agamba akulage watira bwerere wandigenzeeyo
ndeka n'omugamba ngulirayo omu akusasulire ogende otuule naye atosese otuule naye mukozese omugambe kati njagala kujjako sitoole kyekindeese wano oyagala nzitisa omwana w'abandi we bategeera baba bagenda kutta buso oyogera ebyama byabwe naye ng'otuukayo n'omugamba nti naye nkubuulire wadde nandyagadde nnyo naye ndi mufumbo opulidde ekintu kiganye naye ng'ofunye kyotegedde bagamba togezesesa mukama katondawo gwotiitirira bwere kale kati nga tumaliriza mu ddakiika ng'emu bbiri ng'ovuddeko ekya altars kino ki kye tukoledde abaana kuba abaana be basinga okugendayo abaana be basinga okwonooneka okufa okukola ki kuba bano bano abantu abako tubyogerako bwogezi wenda nga bw'okyogedde naye abagendayo bo tubakale ffe eno waggulu tulinga abayonooneka tuli mu ntalo kati bano abagendayo tubakoledde kakati ekintu kyangu nnyo tulina kuddayo ku mulamwa gw'amaka waka nja kujja nkoleyo ku programu lumu njagikwoyo njajjeyama sije tukoleko ku programu y'amaka eddi kikisa onkutte eddi yogerera wano eddi ndimu bize naye tujja kukwatagana tukoleko ku kyetuyita programu y'amaka kati tusooke tuzzeeyo abaana baffe ewaka tubasimbe esaala for example nze naggulawo ekyoto ky'okusaba ewaka kubanga biri byoto mbimanyi biri biki byoto bya satani kwe baseeseza buli kaseera tuzzeeyo mu maka tutandike ku baana twogere nabo tubabuulire ensi bweri kati kubeera open n'abaana ekyo kimu bwe tukijja kuleva eyo eyawaka tutandike okukirondoola mu masomero gyekikola ki gyekiraga kubanga eyo gye kitandikira kati mbadde nkugamba nze abaana abange ewaka natandise nga taata kubanga ndabye maama waabwe takikola kati nze kyenkola nga taata buli ku makya nga bagenda ku ssomero nina obbasimba emikono tugatta emikono ne tusaba ffenna nemba protectinga kubanga ekigenda okubataasa eyo ze zino covering ze baliko ekyo kye tulina okukola 2 kwogera n'abaana 3 fe abafunye ku mukisa nga sami abayina k'emikutu oba abamanyikiddwako tugende mu masomero tutandike okunnyonnyola abaana ebintu bino nali njala nno kitandika naye neebalabalamu njakkaabirira abantu kansooke neeteregereke bulungi ekyo kyokka kye tusobola okutaasa tutandike obbataasa kubanga generation zino endala zikoze eki zigenze nze njagala kuga bano bonna bonna abayimbi abo abagenze mu bintu ebyo kati abazina ebyokumansula bwe nnina wana abaana betwateekamu mu bintu bino naye ng'omusanze mu S1 n'omuyingiza zenga dansa essaawa eno avuga Prado avuga Land Rover ayina amakasame tokirowootanga nako noga naye kati ono ajjawo ennyumba efaanana bweti omulimu gwe gwakwetunda nakutambuza njaga naye oyo bamukwatirawo naye influence ayita mu music kati tuddeyo tulaga abaana kubanga bw'ajja nga yagenda okuyimba ku ssomero buli mwana agamba njagala kubeera ng'oyo naye ng'alese spells zazzokola ki kati tutandike obbayigiriza bave waka nga babatayiziddwa neeno kubanga ku ssomero gye bafuna obudde obuwanvu ennyo kyokka ate gye bafuna ebyobwakatonda ebitono kati abamasomero batuyambe lastly tuzzeeyo ate n'abazadde tutandika okukola kye tuyita parenting tugyerabidde ekyo kye kigenda okutaasa kubanga parenting erimu ebintu bingi n'okuyamba tunoonya se omwana ayambala atya omwana yeeyisa atya osanga omwana nga muwala ng'asibye omugugu n'omutunuulira ng'ogenda kwebaka bwebasina ye nga tolina kirala kakati afulume waka ng'onannyonnyola luvannyuma kati omuzadde yamulesa atya n'afuluma bw'atyo so basically okwongera ku kikyo katono nti waliwo ebintu nze we nakulira waliwo ebintu bye twakula tutya ng'abaana era nga tumanye ebintu by'abantu bakulu era kati bikuyambye gwe ne mu bukulu bwenu era nga binnyambye okutya okwo kwe baatukulizaamu tutuuse kati mu mulembe guno nga nze ndaba ebintu ebyo abaana tebakyayina ntiisa nabyo balaba ng'ebya bulijjo kati ndowooza tuddemu tutiise abaana ebintu ebyo ge mazima because kuba kati weewuunya omwana lwaki
omwambaza empale emu simanyi kapati bagita kapati. Yes. Bagita in fact si kapati bagita kasumbusa. Kasumbusa. Lwaki omwana mutuula naye awo ne mutandika okulaba naye zi soap. Okisegedde. Lwaki omwana gogenda ku kyaki okusaba mbuye n'omuleka teyeewulira bulungi. Okisegedde. Abaana balina eddembe lingi nnyo. Ugambi. Nze waffe ng'ozuukuka otya mu smart ogenda kusaba. How? Gwana. Naye tekyakuyamba. Kyengezako kulaga nti newe nagendanga ebiseera ebyo nga ngenda lw'abazadde saagala nagendanga. Ng'era nkimanyi tuyina okugenda okusaba. Ng'era nkimanyi wengenda okwebaka nyina osaba. Naye tekikuyambye bw'otunula kati ng'otandise obulamu bwo ng'oli wekka. Tekina kye kiyambira ddala. Kati owoggo osobola omuleka n'ogenda ku kyaki n'omuleka waka. Kubanga kye wakkula olaba. So nze nno ndowooza tuddemu tutiise abaana ebintu bino tuve mu bino eby'omulembe kuba gwe omulembe gwenda kutuuka nga otambula mu kibuga nga buseegu bwerere bw'olaba. Kati abantu bakyakifaako. Kati kankubuuze. Omwana wo gw'olina okutiisa n'akiraba n'ajja n'addukira newo n'agamba mami kino kibi kye nnalabye. Nze nnina muwala wange ali ku university. Asoma kukola mu nnyonyi. Essaawa eyo. Naye baatusabye ezimu ku ngoye ze balina okwambala ku ssomero. Naye nga nsasudde n'emiliyoni zange eza ssente zisijja kubuulira muwendo. Omwana nanga daddi zino sisobola zambala. Kiraba. Naye njogera wa myaka 20 mu. Tokiraba. Nangamba daddi zino sisobola zambala. Naye ng'essomero likoze eki? Kati ne tutuula. Kale bw'abanga tasobola kwambala kale ayambale akantu kano munda kungulu atekeko sikati yekola ki. Feyo gundi gye twagize. Kubanga omwana mulokole. Naye nze bwete mukuza muwala wange tayambala mpale. So ekyo I think tudde wali parenting mu bino byonna Katonda tugenda musaba. Naye Katonda akolera mu ffe. That's true. Ge mazima. Ze ndowooza ne parenting tukigezeeko nnyo tusabe Katonda atuyambeko naye nga tukola omulimu gwaffe. There is no way gwe wobeera ng'omwana omukuliri nga TV yeekuzizza omwana amanyi programu za TV kati nokuliko eno nja kulaba ey'omunaana. Kuna ebintu ebimuuze byetuna neŋŋaana abaana bakati beewadde eddembe lingi. Kati si be bali ewadde abazadde ffe tuli bawadde. Nze muwala wange yayingiramu omuze gw'essimu oba ogitadde awo kati amanyi nti kibi amanyi n'ogikweka eno. Kati ekyo kirungi okumanya nti kibi. Naye waliwo oli atamanyi nti kibi n'oteekaawo essimu yo katugeze olinawo ogirese mu ddiiro awo katugeze ogenda oli mu kisenge olina byokola n'omusanga nga ali okwo nga tafudde nayo ekintu kya muntu mukulu nayo tamanyi nti ya muntu mukulu tamanyi obeera wakadde ewaka okyadde ewantu bwana bukulinnyirira toyomba obusanze waabwe. Kale Samike ge mannya gange ze nno ndowooza nyegenyege senga anaatuuka nga tafuna bantu bayagala ajja kuggwawo idea ejja kuggwawo. Naye buli wanaabeera nga afuna bayagala every year nga beeyongerako agenda sigala nga agenda mu maaso. Tulina kukola ki? Since okusinza ku Alan byannyonnyodde, this is a spiritual battle. Tugirumbe spiritually tugikubire eyo ate ne physically tutereeza abaana. Ne physically tutereeza abaana baffe kubanga abaana bennyini abasoma be bagendayo. Kale njala kumaliza ne kana akantu kanga kunyumize tumalize nako. Oyogedde ku ba South Africa basamize abeeyiya abamu tebaba basamize ne baba bagenze kweyiya. Kati olwokyali olwakaboozi omwami yagendeyo ng'atandika ng'aggulawo mbwasawula mbwessabo naye nga talinaako wadde ki empewo n'emu. Kati bw'ojja omusajja nga mugagga musajja wajja nga mugagga yalina ekirwadde ng'atambudde mu malwaliro ag'enjawulo nga bamuwa medication naye nga tekikola ki kigenda. Kati bamugamba ono ate ab'e Uganda babatyamu
onaava Uganda ajja kutereeza kati omusajja ng'ajja omusajja wajja ono juga talina amuwadda yeeyiiya musajja ajja emmotoka nnyingi emmotoka za bbeeyi ng'afuluma ng'amunnyonnyola ng'amuga kati gwe weesirikire oteredde kasito tukoze kasito zze wano ng'asooka amusaba akasente akangimu ng'amugana naye eddagala lyo nina ddino na Uganda waliwo amazzi ge nnyina okukuleetera ojja gganywanga ojja kutereera nga bamuwa ssente bwe bamuwa ssente ng'akomawo e Uganda kati of course yayinawo wadde ng'akwata ekicupa kye ng'agenda ku taapu ng'asumula amazzi ng'asibawo era amazzi ge yaddayo nago aga taapu nga omusajja ajja amuwa eddagala nga kati ino onywangako ku makya taapu munnange omusajja ng'awona ngenda kugala lwaki nkaleese tumanyize nako omusajja ng'awona kitegeera musajja wayita emyezi 2 agola emmotoka zikomyewo yali ategedde nti awonye agola emmotoka zikomyewo gana enfudde musajja namubba kumbe emmotoka zimuyise Kabaga oli ategese awonye ekirwadde era omusawo yamukoze eki yamukozeeko nagenda Kabaga ne bamuwaana ne bakola buli kimu kati kikyenzijjayo nti olumu oyinza okuwankawanka naye nga tayimu yo Mukama okukolera etuuse kitegeera kati ono ayinza n'okubanga newe yatandize woono olwa medication ebaddeze ng'emuweebwa nga bagikola ndooza eddagala lyali likola kati ono amazzi oyaga amazima naleeta ga taapu so okay let me come so kikyengezaako okujjayo nti omukisa gwe ne gumukwatira kati akazeebayo aba akyali eyo jjukira yafuna confidence omwana w'omukulu n'alwala agamba mutwalewo agamba tuyina omuntu yagamba we yaddayo yasaba ddala akasente akawera naga ne mumpeeko ki gye misinde gye yatwala ali Uganda teyaddayo kale tugenze ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.